abantu baffe bonna abakisoboka beebaza okumpa obusuku kubanga njogerako nammwe nandiddwa era nange ndi omu ku mmwe nga mbagamba kimu nti kitalo nnyo okubeera nga munnaffe Kevin Ssentongo yavudde mu bulamu bw'ensi. Twajja wano nga tujja mu mbeera za ssanyu okutababiruka bwetwabaddemu ku lwomukaaga naye twagenda okutuuka wano ng'ate n'enduulu eno nayo ezze. Mbadde mwamba bannange wali nti tusobola kukola appointment diwe tunagenda kuva ku nsi naye tusobola kukola appointment diwe tunazaalibwa naye buli azaalibwa abeerawo naye ataatuuka ekiseera n'akola kinagenda. Yalo batuusaako okusaasira okuva ew'omutaka Mugema jjajjawo omugenzi ow'enkima ow'akasolya abasaasidde nnyo mu mbeera eno naye kyatalabyeeko nze kindabyeko nti baŋŋambye tujje tubabuuzeeko nabadde manyi nti njakusiŋŋaanawo abantu 5 naye nsiŋŋaana abantu nga mwenna abekuŋŋaana wamu nga bwe tubeera ewaffe Uganda tubeera nga tukungubagana bannaffe ensonga enkulu ennyo etuzimba awamu ate etambulira ku mbaggi y'obumu kino tubeera mu nnaku tubeera bumu toboolyawo ne tubeera mu ssanyu tubeera bumu. Mu mbeera eyo ne tuyamba bannaffe ababavudde mu nsi okulaba nga tugattawo olutegere. Oboolyawo Kevin Ssentongo abadde musajja w'amaanyi naye bw'omala okuva mu bulamu bw'ensi oba tokyalina maanyi abo agamba nti kankole byonna ebitwala enzizeeyo e Uganda naye bano abasigadde wano mumusalawo ne mugamba tugenda kukuza e Uganda era ne mukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ekyo kisoboka. Mwandika okuyinza okukola ebirala ensinga bwetambula mugamba tuli mugendo bakola eddoola omutwalo gumu n'ekitundu tunaagujjawa pawundi omutwalo gumu n'ekitundu tunaazijjawa naye muzinoonyeza twebaza olw'obumu obwo twebaza okujjukira nti tulina okuwummula gye tuwummulira nga ewali emirembe gyaffe nsuubira nti Kevin Ssentongo okuwummulako obulungi akwagala awummule ngazzeeyo mu nsi ye. Olwekyo mwebaza mwebali nnyo mwebali ddala era njakuliriza ab'olukiiko nti kyendabyeko bannaffe bali eno gye tuyite Bunaayira bali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eddala naye bakyali Baganda era tubasaba mwongere okubeera Abaganda. N'ensonga endala zonna ezitwetaagisa okubeera ng'oli Muganda n'abaana baffe tubayigirize empisa zezimu tubayigirize olulimi lwaffe n'ebirala. Bagambye okwogera ebigambo bitono ddala emmere eneokuwola ate nze sinya mmere bagambye nti twafumba emmere kale nno ndowooza nze munansaasira abanaabala esinga okole lumwogera amatooke n'ennyama ebintu okulala y'emmere nze sibirya ntugendira mmere olw'ensonga eyo njala okwagaliza obuyita obulungi mu nsonga era ne munaffe tumusaba Katonda amalirize era awongole emirembe. Twebala naye bannange abakisoboka kimukola ye Buganda gye tugamba gyekiri okuba nti tusobodde okusonda omutwalo gumu n'omusobyo mu wiikisi 2 ekitera kubeerawo sigamba tekibeerangawo naye tekitera kubeerawo. Ekyo kiraze obumu n'ensonga lwaki omugenzi y'omu ku batandika ekibiina ayinza okatagagiddwamu butereevu naye bino byebivudde mu kintu kyabaddemu. Abantu abalala bangi beekajja kwewuunya ti abantu abo bonna basondedde omuntu ono mu bbanga ettono. Tulina bannaffe abalala nga tukyasonga mu wiiki 3 naye mu wiiki 2 kisoboka.